Mbalamusizaako mwenna nze Dr. T Amale leero nkomyewo ku mutukuvu twayogerako ne Dr. waffe omukulu owa Adifa Medical Services wano Erungujja Kitunzi mutera okundaba nga mwogerako era ne bwogerera waggulu waffe logo eriko n'ebintu bina mention zaffe muziraba era nze nabagamba luli omuntu akkirizibwa okunzigyamu empala nkube empiso Dr. Mathias Bantu bennesiga era mwali mulooza nti ndi mulwadde naye check-up kikulu nnyo omuntu si kirungi genda mu ddwaliro ng'oyidde oweddeyo oyinza okuba nga olina obulwadde tomanyi n'otambula ogenda okulira nga lukubye ku ttaka ng'ate olyoka ogenda mu ddwaliro so be bamu ku bannaffe lutambula nabo ebiseera ebisinga nze soogera ku kintu nga sikyekakasa njogera ku kintu wenzijanjabirwa oba famire yange wejjanjabirwa tukwaniriza dokita abatuuliriza bakulaba oli olina ensonga zibayogera competitive ne batazitegera bulungi nga boagala oyongera okuzinyula era mu video zaffe eziddako tujja kwongera okudda okunyonyola infection afuuse infection ate mmanyi kwali alaba naye muganda wange otutwalaganya bubi dokita buuza kubatuuliriza abatuuliriza n'abatulaba mwenna amanya once again Dr. Mathias Senyondo Simwa Adifa Medical Services nsanyusa okubeera wano nammwe Dokita abantu badde bakulaba naye olwaleero mu ngeri y'enjawulo nsaba twogere ku bulwadde obwa hepatitis B. Abantu bawulira endwadde ne balowooza nti oba lujja kukwata kale omulala oba balowooza endwadde z'abagagga oba balowooza ki hepatitis B kye ki? Well, kibuuzo ekyo kirungi omanyi lwa nsonga bbiri kusookera ddala nga sinabakiddamu. One, omuntu bw'abuuza ekintu kyatamanyi n'akitegeera muzungu sagala gamba nga oli bwe yagambye nti omuzungu agamba almost aba halfway y'okukola ki y'okwevumula n'okweyamba ye nga ye okulaba nga talwala so hepatitis naye ekigambo bakyogera batya baki tugamba hepatitis waliwo hepatitis naye hypertension byanjawulo nnyo so hepatitis B kawuka kagwa mu tulibala byayita virus DNA virus waliwo ne hepatitis endala nga A nga C nga D nga E ne hepatitis B ke kasinga okubaako omutawaana era leero ketugenda okwogerako so kawuka virus kalwaza wekakwata kalwaza ekibumba ekibumba ne kirwala ekibumba kigasa ki mubiri gw'omuntu well wakimpoomera bwe mba nkiridde sisiga nti ndi abantu ne bwe mba nkiridde mu nte mu suna beni yakiwoomera mu pooko n'abale ekiba ekyembuzi kiwooma ekibumba naye kati ku mubiri gw'omuntu ekibumba kigasa ki ekibumba kirina emigaso mingi naye ogukulembera ddala cardinal detoxification ekibumba kyekidetoxifying omusaayi kujjamu toxins n'ebintu ebirala ebifaananidde ng'ebyo naye era kirina ne role gye kiplayinga mu kuba mu bukwafu na butya kyetuyita thickness of blood and all that and fluidity of blood so kirina emigaso mingi nnyo it's a very important organ in the body so akawuka kano ka hepatitis B bw'okafuna kagenda mu musaayi ne kayingira ne katuuka mu kibumba awo mwe kasimba amakanda kalwaza ekibumba naye omuntu twandebuuziza omuntu akafuna atya kubanga bwe tulaba endwadde endala infections zetwayogerako watunnyonnyola wadde ojja kwongera okutugaziiza ekyokubiri bwe tulaba mukenenya kaboozi n'obulala nti gundi sealing sharp syndrome nga batusomesa mu PSM primary omuntu afuna atya akawuka ka hepatitis B era bulwadde bw'abagagga bokka oba n'avaavu bakwata kuba ffe tulaba hepatitis B nga baga nti bw'oba ogenda ebweru weekebeze kitera nti abagenda ebweru bokka be bakola ki saba otutangaza omuntu akafuna atya era nga sinaba kuddamu ekintu ekyo kibuuzo kirungi nnyo 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 kyombuuziza okusookera ddala mu experience yange sinaba kufunayo nga butulaba abantu nti bajjanya abagalana omuwala n'omulenzi they had unprotected sex ne bajja ewa dokita sinaba kufunayo kapeemu egamba ti dokita twabadde twakoze ekintu kino bwekiti ne bwekiti tusaba otukebere tumanye nnyimiridde ntya ku ki
hepatitis B ate nga abasinga bakola batya HIV na lubuto ye yakuba hit HIV na lubuto so ate nga omuntu era akafunira ddala mu ngeri kumpi zezimu ng'omuntu afuna ki HIV engeri zino wammanga esookera ddala ey'amaanyi having unprotected sex with an infected person omuntu okukola ekikolo ekyo n'omuntu nga mulwadde ate nga toyambadde ekitegeeza kaba mu fluids kaba mu musaayi kaba mu ki kaba mu body fluids zonna omuli saliva omuli omusaayi n'ebirala era kisobokera ddala n'okukiisinga obukiisinza omuntu n'ofuna hepatitis B embeera endala mutusobola okumujja mwayitira okusharinga razor blades needles n'omuntu nga yabikozesezaako nga badde ki nga mulwadde even in blood products yes ate bekayingira omubiri abantu abasinga tasobola kutegeera why nti kayina phases during acute infection omuntu yakakafuna tugeze nkafunye leero ngeri yonna oba kwegatta oba malusu oba kusharinga kintu kiri shaapu kamala mu mubiri ebbanga kinga tekanatandika kweraga kibuzo kirungi so katwalira ddala obudde obuwerako era waliwo ensonga factors ezireetera obudde obwo okubeera nga bwawukana okuva ku muntu omu okugenda ku muntu omulala ekikulu abantu kyenandyagadde bamanye nti tosobola kutunuulira muntu butya bwafaanana n'omanye oba alina hepatitis oba takola ki tambulina n'oyo omuntu amufunye tasobola kumanya bubonero bwayo bwa hepatitis because during the acute infection nga wakakafuna abantu abamu bafuna just body weakness flu like symptoms ka fever katona izo kafuna izo butakafuna then abantu abasinga ne kawona abasinga obungi akawuka kakola ki kawona naye abalala abangi ate kasigalamu ne bafuna kye bayita chronic hepatitis B infection nga mekali mu ki nsobola okukafuna okusinziira ku mubiri gwange ne kafa ne kawona era abantu bangi nnyo bali exposed naye nga tesi balwadde kale ate waliwo enamba era nnene nnyo abantu balina kyetuyita chronic hepatitis B infection naye nga tebalina bubonero mwali ali muli avunda aggwawo ekibumba kiggwawo netalinaaki so ekibumba kigezaako okompasetinga okulwana omubiri gulwana okulaba nti tegukoseka so tosobola kutegeera nti omuntu oyo ki alina hepatitis B mpaka ng'omubiri gulemereddwa ate kitwala obudde ki buwanvu munalaziga okufuna complications omuli hepatitis itself which is the inflammation of the liver mwemuli liver cirrhosis ekibumba kituuka nekikakanyala nga tekyasobola kufunctioninga bulungi liver failure nekiremererwa ddala emirimu nekikola ki ekibumba singa kiba kifunye obuzibu nze ntegeera kuki n'oyandaba ategeera kuki kati ebyo nga bituuse ku stage eno wofunire obubonero buno wammanga because wali totegedde it depends on someone's immune system but normally because average kati kankubulire abantu abasinga babeera ne chronic infection until when their immunity goes down I can't tell when. For example, funny another infection like HIV ne kuweakeninga oba ofunyenga sukali ne kuweakeninga then nekaina kono kakola ki nekatandika okweta complication sometimes so okubeerawo even nga tofunye other infections naye nga ofunyemu immunity yonge eseeko wansi so obubonero obwo bulaba osobola okutegeerera okulumizibwa olubuto naddala wano ku side ya right waggulu wali ekibumba kiri side wa right wano ku ddyo wano waggulu bwe wati waggulu bwe wati so tandika okufuna obulungi tegeeza nga miki bagenda kulwana ne gundi ne sefuko tegeeza sefuko miki wano kubawo wano kati waliwo ekyo waliwo ku yellowing of eyes and the skin walabako abantu balina jaundice zo zimu kozi oku signs itching, body itching, vomiting ne signs endala depending on the stages. For example, singo omuntu amala n'afuna cancer kyetuyita hepatocellular carcinoma aviira ddala kukana akawuka ng'akwata ekibumba ekitegeeza kasokolera ne cancer bulungi nnyo so omuntu oyo losing weight abeera atuyanirira naddala okusingira ddala ekiro
ayinza okuzimba olubuto n'amagulu oba omubiri gwonna so obwo bwemu ku bubonero obwa hepatitis B nga atabuse. yes Kati waliwo abantu baga kati nga batutte kiri ekyo nti nja kafuna kafiire muli nga sitegedde. Lwaki omuntu yandizze ku ADFA okwekebeza hepatitis B? well kirungi nnyo ekyo ky'obuuzizza. Just nga sina infection yonna just nebula bulungi soko tunyonye ku mugaso kubanga omuntu obeerawo nga mulamu n'agawa ekigambo kasuku kye yayogera kituufu mugenda mu okwekebeza kyemunoonya mujja kukola ki mujja kukifuna. Tandikira ku stage y'abantu kubanga gwe oba tuzzaamu amaanyi kyandibadde kirungi ogenda okukola ki check up mutandikira awo era bwano mukikola wano ku ADFA Medicare services zonna weziri bulungi nnyo. Lwaki omuntu yandyekebeza? Kubanga fortunately obulwadde buno bwe bumu ku obwo obuli preventable ate nga bulina ne vaccine. So ate nga tetusobola kukuwa vaccine nga tutegedde oba olina oba toyina. So bw'ojja n'okola test yo ne tukuzuula nti toyina tusobola okutandisa vaccine n'ofuna vaccine ezo. Waliwo vaccine tugaba vaccine 3 tolina naye weegeme oli bulungi nnyo ofune vaccine okendeeza emikisa gyo egy'okufuna hepatitis n'okulwala obulwadde bwa kansa w'ekibumba. So ekyo namba emu lwaki abantu bandibadde beekebeza. Ekirala tuno okumanya nga bw'oyimiridde kikuyambako okuba nga osobola okwekuuma. N'ekirala bw'ofuna information eyo kitegeeza nti newe oba ofunye munno oba nga mwagalwawo oba omanyi ki ekyokola ki ekyokebeza. Era ekitegeeza kirungi nnyo abantu okuba nga tebannayingira mu bufumbo oba kubeera bonna okukebera endwadde ng'ezo baleme ate mu budde obujja okusaasaanya ensimbi nnyingi nnyo. Kano nno kalowoozo Dr. kayogedde abantu abali mu mukwano muli mu courtship munaatera okufumbirigana oyagala omuntu muyinza okuzaala omwana kati awo kitegeeza obudde bwonna future yammwe mugigasse. Kirungi nnyo okujja okwekebeza omubiri gwonna ne baga nti gundo nalimu sickle cells gundo nalimu hepatitis B oba AIDS n'ebirala ebiringa ebyo nga Dr. Wakisigala omuntu wajja mumukolako bena bulungi era kwebiri ku package eyo gyogenda obanga obalaga. So nsuubira okuva olwaleero omuntu those in courtship bajja tandika okwebuuza what is your hepatitis B status. Si just HIV. No, even HIV nenga si yeka. Muno mubuuze hepatitis B eri etya. Kubanga tukitegedde nti are even more contagious than HIV. Ne ulade olubwavaawo kubadde twatumanyi nziku wairindi kabotongo kawaali ez'endwadde ezaaliwo polio hepatitis B yajja ddira yavaawa. Ekyo ekibuuzo ky'obuuzizza kigumu nnyo. Yes. Mwakibera tebezinga just alia. Ngabo olaba nti ne kati wakyaliwo viruses nnyingi nnyo ezirabika. Osobola okutunuulira ku coronavirus eyakaggwa. Waliwo virus endwadde nnyingi nnyo ne kati ekikyajja tamanyi naye nga zizze. Ate bwe zijja ne tuzisomako ne tuzitegeera. Kati omuntu bw'abanga ali eyo ali mu kutulaba alina complication yena n'omubiri gwe. Nsaba omubuuliro omulimu gwa ADFA wanga musangibwawa n'ennamba y'essimu nga bivudde mukama kwadde wali nso biteekako naye ate omuntu abantu baagala nnyo dokita ngeri gy'annyonnyola n'obukkakkamu. Well tuli ddwaliro ng'amalwaliro amalala naye obukugu bwaffe obusinga our uniqueness eri mu busobozi bwaffe oba okuba nti tusobola okukusanga wonna wokola ki woli eri abo abantu bonna nga ye yakoowa eddwaliro yakoowa stress ya line na biki byonna ndi ku mirimu ndi bize omwana wange ali ku ssomero sina gagendayo ate alwadde. Tulina teams ezisobola okutuuka omulwadde wo wonna waali ne tumukolako n'obukugu obutagambika. Mwesigibwa mu kugamba nti ndi waka tugeze waliwo abantu abalina abazadde baabwe abakulukulu ate mutwala mu ddwaliro ate mufunye emmotoka eri special ate biki ekitegeeza musobola okugenda. Ekyo kye tusingiddwa okumanyibwa mu Uganda muno kye tusinga okukola nti ADFA if you want
bedside nursing, home care mtu alwadde, omwana ali ku ssomero toyagala aveeyo asumbuka ne kudda eno kudda eri. Biraba Adifa medical services. Oyina omugongo mulwadde mugongo mukadde mugongo gumuluma ali waka. Toyina mujjanjabi yegwe mujjanjabi naye oli bize oli bweru oba oli bize n'emirimu gyo. Tuyina abasaabasolo kubeererawo ne bakola omulimu gwandikoze ate n'ogwaba ne bagukola. Yes, naye nga sinaba kusiibula. Badde njagala abantu bamanye batya we bayinza okukola ki okwewala akabuka kana aka hepatitis B kubanga kikulu nnyo. Okusookera ddala twagede ku kyokukebeza n'okufuna vaccine. Vaccine eyo kintu kikulu nnyo ekendeeza emikisa gyo egy'okufuna ki akawuka ako. Nga batugema tukyali bato ne waliwo ku batwasabira nga waliwo ku batukubanga wano ne tubanga ne batugamba nti kale kikendeeza emikisa gy'okufuna obuzibu bw'endwadde ng'ezo. Kakati nze bwe nfuna vaccine hepatitis yankwata. Kino era kibuzo kirungi. Ng'endwadde zonna zonna ezigemebwa vaccine tejjawo mikisa gyonna to 0%. Naye ekendeeza nnyo emikisa gyo egy'okukafuna ate ne woba okafunye ne katakuyisa bubi ng'oli atakola ki ataagemebwa. Ekirala tukubiriza abantu okuba nga beewala nnyo multiple sexual partners kubanga tulabe nti tukajja bulungi nnyo mu sex protected sex, kissing and all that. So obeere n'omuntu omu obeere ng'omukebeza ate ng'omanyi status ye obeere muntu wabuvunaanyizibwa eri ggwe ng'omuntu n'eri eggwanga otutaasa oleme okuspreadinga bulwadde oba obulina. Yes. Kakati oli bwe mmanga njagadde okujja Wadifa okebera olumanyi wali kibayita total service mu mmotoka genda bagiteeka ku lunnya bwe bati ne bakebera everywhere. Nyinza okuba nga njagala mpulira njagala okujja munkebere buli bulwadde bwe mpulira mu nsi eno na bulamu. Process ebeera etya wano? Well, package eyo tugirina. We have, actually I can tell you, we have the best package in the country. We can do all the tests, including your liver function tests, your kidney function tests, your cancer tests, not only for hepatitis B or liver cancer, we can do other cancer tests, your urine tests. Byonna nga bw'obimanyi ebintu eby'omunda tubikebera ku mitwalo 25 zokka. That is so far the best that is available in the country. Waliwo ate ababa bagenda ebweru kyemmanyi baba baagaza package eri etya? Ye package yaabwe ate yo twagisimplifyinga nnyo. Ku mitwalo 47 tubakebera hepatitis, tubakebera kituyita complete blood count, infections ez'omusaayi, tubakebera omusulo, HIV, sukali, tubakuba x-ray, byonna ku ezo sente. Yes. Ne baba nga kati bwe mbanga mulina ng'ali mu stage eri enkambwe eri hepatitis B nkolebwako Adifa bulungi ddala. Abakugu tubalina ba physicians abasobola okukwata eningako ne tukuwa eddagala erirungi. Naye n'okusingira ddala ne bw'oba ng'omuyina because eddagala eryo mu Ajjanjaba weeriri naye nga tonaba kuba bubi nnyo kubanga abo bensingira ddala okwetaaga. Tetwetaaga ate bali ababadde obubi nnyo. Tetwagala that. Twagala people to reach that level. Twagala abantu ng'ali bulungi naye n'omanyi oba olwadde netukutanisa eddagala obulamu busobola okukola ki okutereera. Bwetto bwe tubadde olunaku olwaleero ndi Dr. Amale wano wenkebererwa wenzijjanjabirwa. Naawe wennyini nalaba nga kyali kirungi nnyo okujja okubagamba wa wenzijjanjabirwa obulamu bwange bwesigisa kubanga ayino abantu mu bangi munjagala n'abatanjagala mwamala kundaba era ne musigala nga mundaba. Kitegeeza nti abanjagala n'abatanjagala mwenna munjagala. So bw'obanga olina complication yonna waliwo abantu ab'embuto abakyala ab'embuto n'ogenda mu ddwaliro amazima otoba myezi ebiri nogati akaana kayina endali tuwe miliyoni 2 tukatereeze ogenda okuzaala ng'olinga azaala embalaasi nti omwana munene nnyo tugenda ku miliyoni 5. Waliwo ab'amasomero bannanga amasomero era dokita banne mwebale nnyo okutuyamba ne baga nti omwana mulwadde se n'osindika sente omwana agize bwati twagala tugulewo enkolagana wakati w'abaana baffe n'eddwaliro Adifa n'abazadde n'essomero nti okuba akasimu bo ne bagendayo ne balabirira omwana oyo. Kati waliwo ensonga endala eya general body check up. Banne mwekebeze mujje mwekebeze wano erungujja mu kitunzi tewali atamanyi Adifa
tewali tamanyi Dr. Senyondo n'abalala mugenda okusangayo kubanga ono ye head of that naye ate waliwo physician abalungi abajja okukolako obulungi ate kumuwenda ebisaamusaamu n'ekisembayo kyenyinza okwogerako waliwo abantu baffe abakuze pressure sukaali kansa n'ebirala ebijja olw'omuntu okuba nti akuze ng'abantu abo si balungi kubutaabutanya nti ali mutwale ate bujja mukube nga tusobola basanga ewaka etubanansingiraawo so essimu zaffe we ziri wansi awo obanga oyagadde okujja okubako ky'omanyi oba oyaga kukebera waleero ngujja kitunzi ojja okebera nze Dr. Amale status Benz